أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده سبحانه وتعالى على ما هدانا وأنعم علينا من النعم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فيسر لنا كل أمورنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. abatulaba abalungi katusubire Allah akyabakuumye nga mussa, tumusaba Allah nanyini buyinza bawadde obulamu agira nga akyabutukuumira, netumwegayirira Allah bawadde okugezesebwa abeere nga atukakanyiza ku kugezesebwa okwo kubanga ebigezo bya Allah titubisobola. Tumusaba Allah ow'ekitiibwa batugjeeko n'abatwala gyali afuule entaana zaabwe mu bifo by'ejjana, tazifuula ntaana zaabwe binnya by'emiriro. Saba Allah asasire bakadde baffe ne bakama baffe abatutwala mu kubeera nga tulungamya obusiraamu. Olwaleero nga tugenda mu maaso ne puroguramu yaffe eya durusun wa ibar, ne tubeera nga tulina bye tuyigiramu, bye tusoma mu ayati za Allah ne mu hadisi za Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, ne tubaamu ebyokuyiga ebitambuza obulamu bwaffe. Olwaleero nga tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ebyafuula Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okubeera nga musajja muwanguzi mu bulamu bwe bwonna. Nga sinnaba kubeera nga ngenda mu maaso mukkirize mbanjulire mukadde waffe gwe tukyazize olwaleero muganda wange Ashraf Kayiira Lwere abawe ku salaamu, tugende mu maaso inshaallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde waffe tukwaniriza mu programu eno era nga tujjukiza abatulaba nti twatandika programu emabegako nga tujja tutunuulira ebyafuula Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubeera omusajja omuwanguzi. Twatunula lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafuuka omuwanguzi mu mbeera ey'ebyenfuna, n'afuuka omuwanguzi mu mbeera ey'awaka, n'afuuka omuwanguzi mu bulamu bwe bwonna. Olwaleero insha Allah tugenda kulaba asalib oba engeri ki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ze yakozesanga okubeera nga atuusa obubaka bwe, atuusa okuyigiriza kwe, atuusa okugonjoola kw'ensonga, atuusa buli mbeera yonna engeri ki gye yagikwatangamu nga tutunuulira ku bimukwatako Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mukadde wange Sheikh Ashraf, njagala awantu awo oba tutambulira bakadde baffe abatulaba, baganda baffe abatulaba, batabani baffe abatulaba, bannyinaffe abatulaba babeeko buli muntu kyabanga afunamu insha Allah ta'ala. Bismillahir rahmanir rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. Allah tumwebaza era tumutendereza n'ebitendo bye ebijjuvu ebitaliimu bukendeevu. Saba wakitiibwa Allah seebyengera okusaasira n'emirembe ku mubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oyo yatujjira n'eddiini yaffe n'ey'obusiraamu, oyo gwe twayigako butya bwe tulina okuba tutambuza obusiraamu bwaffe era nga tusigala tumuyigako ebbanga lyonna. Amiin ya Rabbi. Amiin. Lwansonga nti Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza n'atugamba nti laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mu nabbi ono, nabbi wa Allah ow'ekitiibwa, tumulinamu ekyokulabirako ekirungi. Nabwe kityo omusomo guno muwanvu olw'obunene n'obugazi bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye ffe tunokolayo ebitono ku ebyo bye tusobodde
okuba nti tujjukiza nabyo baganda baffe betutambula nabo mu musomo guno. Sebo Sheikh Nasa nga bw'oyogedde ku nsonga ya asalib, ebigambo oba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ngeri ki emitendera yakolanga atya okutuusa message eri basahaba ridwanullahi alaihim ajmain n'abalala. Al asalibu tarabbawi, message yagituusa atya mu ngeri ey'omuzadde alera, ntegeerekeka mu mbeera ey'okulera, kuba omusomesa ye muzadde asooka. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ne baswahaba be nga ye musomesa waabwe, nabwe kityo yalina okuba nti alina engeri ey'enjawulo butya bwatuusa mu message gye bali sallallahu alaihi wasallam. Engeri esookera ddala butya Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatuusa message eri basahaba esooka, engeri esooka ye usulub eya maw'idha, embeera gye yayitamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ey'okubuulirira. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabuulirira nnyo basahaba be, era tulaba ebyokulabirako bingi Nabbi bye yawa basahaba mu ngeri ridwanullahi alaihim ajmain, mu ngeri ey'okubabuulirira. Tujja kulaba ekyokulabirako ekya hadisi eya Irbad bin Sariya radiyallahu anhu etugamba nti wa'adhana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maw'idha, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatubuulirirayo olubuulirira wajilat minha alqulub, olubuuliriro olwo nga lwaleetera emitima gyaffe okuba nti gikola ki? Gyekanga ne gitya ne gyeraliikirira. Wadharafat minha aluyun, n'abatonyesa ku maziga ne tutonyesa amaziga ne tukaaba. Kyetwava tumugamba nti ya Rasulallah kaannaha maw'idhatun muwadda' fa awsina, ya Rasulallah luno olubuulira lwotubuulira lulinganga olubuuliriro olusembayo. Ng'oyimiriddeko awo Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abatulaba abalungi, sahaba ono atunyumiza nti Nabbi yali atudde nabo n'abaako ebigambo bye yabagamba ebyaleetera buli omu nga tasigadde nga bw'ali. Bamugamba nti fa awsina, tulaamire owange gwe omubaka wa Allah. Kyeyava bagamba nti usiikum bitaqwallah, mbalaamira okutya Allah, wassam'i wattaa'a, n'okubeera abawulize ate abagonvu. Wa in ta'ammara alaykum abdun habashi, ne wabeeranga mukama wammwe abafuga essaawa eyo abatwala, si mweru nga mmwe, si muwarabu nga mmwe, nga muddu bamujja Ethiopia ne bamuleeta mu buwarabu nga ye mukama wammwe, muba mulina okukola ki? Okumugondera era okumuwuliriza. Abatulaba abalungi mu kiseera kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yabeererawo embeera y'obuddu yali ekyayina amaanyi ng'ekyakola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava abaleetera ekifaananyi ekyefaanaanyiriza bwe kityo nti newaakubadde omuddugavu gwe Allah gw'alonze kubanga mukulembeze, alaikum bissam wa taa, okubeera nga mumugondera n'okubeera nga mumuwuliriza. Kyeyava agamba sallallahu alaihi wasallam nti mbakuutira okuba abawulize ate abagonvu, ne wabanga mukama wammwe si mweru nga mmwe. Hadithi mpanvu mumaaso awo ayina we yagamba alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai rashidin almahdiyin addu alaiha binawajid. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mbakuutira
okuba nti munywerera ku kitabo kya Allah kyekisooka, ekyokubiri mukolere ku nkola zange n'enkola z'abasahaba bange bakhulafa abakulembera. Tulaba nti maw'iza okubuulirira omuntu ng'omuntu Katonda mu ntonda gye yatonda omuntu ebbanga lyonna yeetaaga kujjukiza. Omuntu ng'omuntu yeetaaga kubuulirira, omuntu ng'omuntu yeetaaga kukola ki? Yeetaaga kujjukiza. Tulaba nti sallallahu alaihi wasallam yakozesa uslubu eyo ey'amaw'iza ey'okubuulirira, yakozesa engeri ey'okubuulirira. Naye banti yamuyamba nnyo basahaba bano okutegeera bye yabanga abagamba. Oba oliawo yali emu ku awamiri najah fi da'watihi, yali emu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala mwe yayisa okuba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abeera successful mu mulimu gwa da'wa. Mukadde wange kyagezaako okubeera nga atusembereza nti Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabeeranga ne basahaba be mu mbeera yonna yanoonyanga engeri gy'ababuuliriramu, engeri gye yayogeranga nabo okusinziira ku buli muntu gwawangadde naye n'embeera ze. Naamuseeka. Engeri ey'okubiri mu ngeri sallallahu alaihi wasallam gye yaleramu basahaba be ridwanullahi ta'ala alaihim, at-tarbiya bilqissa. At-tarbiya bilqissa. Sallallahu alaihi wasallam yalera basahaba be ng'ababuulira ku stories ez'ebyasa ebyakulembera, emirembe egyakulembera, nga bwe tulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ey'ekitiibwa atutegeeza n'atugamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim, nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hadha alquran. Mazima gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukunyumiza ku byafaayo bino ebirungi mu bimu mu ebyo Qur'ani mwe twagikusizaako. Ntegereka kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atambulira mu buufu b'abannabbi abakulembera. Ne mu njogera eya bulijjo baga nti omuntu atamanyi gy'avudde we tamanya gy'agenda. Kimanyikiddwa nti omuntu ng'omuntu mu bubumbwa bw'omuntu abantu baagala nnyo ebyafaayo. Era examples nyingi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ng'atuwa ku byafaayo ebyabo abaatukulembera bingi Sheikh. Mathalan ekyokulabirako Nabbi sallallahu alaihi wa sallama yatuwa ekyafaayo eky'omusajja eyatta abantu 99. Sajja bwatta abantu 99 fasala an a'lami ahli al-ardi, n'abuuza ku muntu asingayo okumanya ku nsi mu kiseera ekyo, amubuuliremu ku zambi lye alabe ayina engeri Allah gy'asobola omusonyiwa ku lyo oba nedda. Kyava agendayo atuukewo omusajja amugamba nti munnange natta abantu 99 fahal li min tauba, nsobola okwenenya Allah nansonyiwa? Sajja namugamba nti wetosobola kwenenya, zambi lyo ddene, genda ogume nalyo obeere nalyo. Era mukama waffe ng'oyimiridde awo ebiseera ebisinga ojja n'osanga omuwaalimu mu kitundu waatudde oba omumanyi yenna mu kitundu waatudde, omusiraamu najja gy'ali nga ddala ayagala kuva ku zambi lyawulira nga lirabika nti limutuddemu limuzitoyeredde aliruddemu ebbanga, najja ow'omuwaalimu n'amugamba nti musiraamu ezzambi eryo Allah wonze ndabanga atayinza likola ki? Kakati mu mbeera eyo mukadde waffe ayagala otuwa ekifaananyi ekyo nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asomesa abantu bano ebyafaayo by'emabega. Bwe tuba nga tuli mu paati ey'omuntu nti yali akola ezzambi, osobola okubeera ng'oliyitamu otya. Bw'oba ng'obadde okola kirungi kusinziira ku history y'abannabbi n'abantu abaatukulembera, osobola liyitamu otya. Bw'oba ng'olina ky'okola kyonna osobola kitambuliramu otya.
yembeera eyo mukadde waffe Sheikh Ashraf gyagezaako tulaga nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yakwatangamu n'okugunjulamu basahaba be ridwanullahi alaihim ajmain. Atarbiya bilqissa, nabbi yalira basahaba be ng'ababuulira ku byafaayo ebyabatukulembera. Tulabye mu Qur'an Allah yali agamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yennyini namga nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi. Allah yennyini n'ennabbi yamubuulira ku byafaayo ebyabaganda be bannabbi abakulembera. Kitegeeza omuntu mu bubumbwa bw'omuntu ayagala nnyo okuwulira ku byafaayo. Mbadde nkuwa ekyafaayo Sheikh Nasser. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatunyumiza ekyafaayo ky'omusajja yatta abantu 99. Bw'agenda okubuuza ku mumanyi eyaliwo ekiseera ekyo naga nakatta 99 fahal liya min tauba, bano 99 be nakatta nsobola okwenenya Allah nakola ki nansonyiwa. Sajja yamugamba nedda tasobola, naye namutta. Kandi omusajja ono yagenda okulaba nga ayimirira mu buyinza bwa Mungu namugamba naawe kola ki, naye namutta. Naweza 10. La hawla wala quwwata illa. Nabuuza ku mumanyi omulala aliwo ekiseera ekyo ne bamulagirira eri omusajja omulongoofu. Nagenda namubuuza nti nakatta 10 nsobola okwenenya. Musajja yamugamba ate ki ekiyinza okujja wakati wo n'okwenenyezaako Allah. Allahu akbar. Naye okwenenya kwogenda okwenenya kwe kuno olina okuva ku kitundu kino kyoliko ogende mu kitundu gundi ne gundi, ojja kusangayo abaddu abate Allah subhanahu wa ta'ala osinze nabo Allah era weenenye Allah ajja kusonyiwa. Musajja oyo aba wakati mu lugendo awo ng'agenda okufa we kwamutuukirako. Malayika etwala emyoyo gy'abalongoofu ng'ekaayanira omwoyo gwe. Ono yabadde atta abantu afudde. Ne malayika etwala emyoyo gy'ababi nayo ng'ekaayanira ki omwoyo gwe. Tegeerekeka. Akati buli emu egamba nze ngutwala nenegamba nze ono netwala egy'ababi egamba omusajja akatta abantu 10 tasobola kubeera mu balongoofu. Etwala egy'abalongoofu egamba nti omusajja afudde enniya ye agenda kwenenya. Ntegeerekeka. Ki ekyagwawo wakati awo? Malayika zino ebbiri zalina okupima olugendo lwabadde yakatambulako ne lwabadde abuzaayo. Kwegamba nti zipime gyavudde ne gyalaga wawasinga obuwanvu. Wawasinga obuwanvu. Mashaallah. Bwe kiba nti lwabadde yakatambulako lwe luwanvu kitegeeza omusajja yali mumalirivu ku kyagendako. Bwe luba nti lwabadde abuzaayo nti lwe lunene ate kitegeeza nti abadde tannatuusa kigero kyakuba nti agenda kola ki kwenenya. Eyo kiswa sallallahu alaihi wasallam yajinyumiza basahaba. Allah yagira nasalawo mu kusalawo ke Allah malayika eno etwala emyoyo gy'abalongoofu neba nti ye yatwala omwoyo gw'omusajja ono oluvannyuma lw'okuba nti abadde n'ezzambi eddene bwe lityo. Nabbi awa basahaba ebyafaayo ebyo. Mu byafaayo ebyo omuntu yenna afunamu ekyokuyiga. Ngamba nti kino bwe kiba kyali bwe kiti nange nnyina kunywera bwe nti nemba nti ntambula nze mukyafaayo bwe ntunulamu n'abatulaba abalungi nti omuntu yenna tewali zambi ddene liriwa Allah singa omuntu abeera yeewaddeyo okubeera ng'ava mu zambi eryo. Ekyokubiri kyenjizeemu nti omuntu bw'obanga olina ezzambi ly'oyagala okwenenya ekisooka kya byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam ekifaananyi kye yatuteerawo kwe kubeera kulisenguka. Either oyinza olisenguka mu bikolwa bwe kiba nga kikolwa n'otakiddamu, either oyinza okusenguka ekitundu mw'owangalira bwe kiba nga kyekibaddemuko amazambi amangi noga nti bwe naava ne ŋŋenda awali abantu abalongoofu nja kubeera nga ntuuka ku kifaananyi ekirungi. Kyekigambo ekyo seka kyayagala okubeera nga atusembereza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kusomesa basahaba be okubeera nga ebyafaayo by'abaatukulembera abateekemu ekifaananyi abaatukulembera bano baakola batya ku muntu singa abadde yandiyagadde okubeera ng'ayiga. N'ebyafaayo ebirala bingi nga bw'olaba
Nabi sallam era alina ekyafaayo kyatunyumiza ekyabasajja abaali abasatu nga batambula obudde ne bubazibako nga tebalina wakwebaka ne bayingira empuku olwali okugiyingira ejjinja ne lijja ne likola ki ne libikka omulyango gw'empuku beewa amagezi nti tuvuddewo tutya wano buli omu n'agamba nti buli omu ayogereyo omulimu omulungi gwe yali akoze oba oli awo Allah anaatugirawo ejjinja lino ne tufuluma buli omu n'ayogera omulimu gwe omulungi gwe yakola ki gwe yali akoze ebyafaayo ebyo bitukomyawo obwongo ffe abataaliyo ne tumanya nti omuntu osobola okuyimirira ku mulimu omulungi n'osinziirirako okusabirako Allah wo. Kitegeeza nti singa nnyina ekiba kinkutte nga njagala kubanga ngendo wa Allah wange mugaye nti Mungu wano mpisaawo nsobola okweyambisa ku kantu ke nnali nkoze ne bwe kabanga katono nnyo ne mugaye nti Allah kano nakakola ku lulwo mpisaawo mu nsonga eno. Engeri endala ey'okusatu al-iqnaa al-aqli, okubeeranga okumatiza okw'obwongo. Oba omuntu gwe yali apreachinganga omuntu n'omutunuulira bw'oti bw'afaanana n'omubuulirira mu mbuulirira ematiza obwongo bwe. Al-iqnaa al-aqli ngenda kuwa ekyokulabirako hadithi ya abi umama al-bahili radiyallahu anhu atutegeeza n'atugamba nti waliwo omuvubuka yali mu adolescence ng'evvubuka limuwaga nga bwe tubamanya abavubuka omuvubuka abeerawo ng'evvubuka likola ki limuwaga omusajja ajja muvubuka ajja nabbi atudde ne basahaba bw'ayingira wali abi umama atunyumiza n'atugamba omuvubuka yajja kyeyava agamba nti ya rasulallah owange gwe omubaka wa Allah idhan li bizina idhan li bizina ya rasulallah nkusaba onzikirize ngende nyende. Nti omuvubuka ono ajja wa mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'alabika nti amukkiriza shahadata la ilaha illallah ebirala byonna byonna ebyobusiraamu ajja bikola naye n'asigala ng'amusabayo ekigambo kimu nti ya rasulallah nze sikaati siina bwe nsobola gikola ki kugivaako nabwe kityo n'asaba Muhammad sallallahu alaihi wasallama amukkirize nti rasulullah nzikiriza nsigale nga nyenda. Amusaba lukusa agenda yende nga takoze zambi kweganga olukusa alujja eri mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahaba kyebava bwe baawulira ekibuuzo ekyo okusaba kw'omuvubuka ono kwasaba nabbi faqaamu alaihi fazajaruuhu bajja ne baagala kwegamba kyabayisa bubi nnyo ne banyiiga ne bamugamba owaayi lika totuwemula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyava abagamba nti abaaye mumuleke idnuuhu minni mumunsembereze temukaayukanira mukole ki mumusembeze. Tuli al-iqnaa al-aqli omuntu okumukwata n'omumatiza obwongo bwe kandi bw'oba olina ensonga gy'oyagala okuyisa okutegeeza omuntu mutegeeze ekituula mu bwongo bwe si kumuteekamu ggwe by'owulira by'oyagala. Kati enkola eyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagyeyambisanga nnyo okusooka okutegeeza omuntu ky'ayagala okumusomesa alyoka asobola okumuteeka ku mbeera gy'amwagalamu. Nvubuka bwe bamusembeze wali omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabbi yamugamba afatuhibbuhu li ummik, okwenda oyagala onkute ogenda oyende kyeri wandyagadde era kikusanyusa nnyo nga maama wo gwe bendako. Omuvubuka yamuddamu n'amugamba nti nedda sandyagadde maama wange kuba nti akola ki ayendebwako. Nabbi n'amugamba nti wala nnaasu yuhibbunahu li ummahatihim, nga bw'otayagala ggwe kuba nti maama wo bamwendako nabwe kityo n'abantu bwe batayagala kuba nti bamaama baabwe babendako. Kyava amubuuza afatuhibbuhu li ukhtak, kino kyoyagala okukola owandikisiimye nga babadde bakikola ku mwannyoko muganda wo omuwala nga gwe bendako. Musajja amuddamu n'amugamba nti la ya rasulallah nedda sandyagadde kulaba nga mwannyinaze akola ki ayendebwako.
nabbi amuddamu amugamba nti wala nnaasu yuhibbunahu li akhawatihim nabwe ekyo kyekimu nawomulala tanyumirwa kulaba muntu ng'ayenda kuki ku mwannyina oba ku woluganda lwe oba ku muganda w'omuwala mwannyina tegerekeka nabbi teyakomaawo sallallahu alaihi wasallam kyava mubuuza nti afatuhibbuhu li khalatik wandyagadde maama w'omuto ng'olaba omuntu amwendako kikusanyusa kitegeeza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yasooka n'asoma omuntu ono okutegeera kwe kuli n'amanya nti abantu bano be bali aazzu ilaihi nti baayagala ennyo n'aleeta ekifaananyi ekisobola okubeera nga kijja kukyusa mu kutegeera kwe eri ekikolwa ekibi kyabadde akola kyava mugamba nti wala nnaasu yuhibbunahu li khalatihim n'abantu tebaagala kulaba bamaama baabwe abato nga bayendwako kyava mugamba oke afatuhibbuhu li ammatak sengaawo gw'osiima okulaba nga abamwendako nvubuka namuddamu nedda era saagala tekinsanyusa nabbi kyava muddamu namuga n'abantu bwekityo nabwekityo tekibasanyusa okulaba nti omuntu ayenda kuki kusengaawe kyava sallallahu alaihi wasallama akwata omuvubuka ono namukwatako ku mutwe namusabira edduwa yamusabira edduwa namugamba nti yasaba edduwa sallallahu alaihi wasallam namusabira Allah amuwe okumutya mu mutima gwe ekyokubiri Allah amukuumira obwereere bwe okuba nti tabuteeka muki mu mbeera embi tujjamu ki mu mbeera eyo sallallahu alaihi wasallama Allah yali yamuwa enkizo fe abantu abasigadde oba oli awo gye tutalina omuntu bw'atyo wajja gy'oli oyinza kunoonya for strong men abasajja eŋŋwaŋŋuli bana bamufulu ne bamukwata kye tuyita entandaalo ow'omuggo n'agukwata n'akuba n'omulala n'akwata n'akuba nga tasobola kwenyeenya naye nabbi bw'atyo si bwe yakola nabbi yalaba omuvubuka ono nti evubuka limuwaga naye ekyenjawulo nabbi kye yalaba mu muvubuka ono nti omulala yandigenze bugenzi n'akola by'ayagala naye ono yayinamu ku kutya Mungu mu mutima gwe naye ng'ayina obunafu awo tegereka Sheikh Abdunasir kuba omuvubuka ne bwe yandigenze n'akola ezambi lye nabbi n'okutegeera teyanditegedde yandyekweseeyo n'akola ebibye ne biggwa naye nabbi yamuzuula naga nti omulenzi ono bambi ayinamu elementi y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala just nti ayina obunafu buno ng'omuntu kyeyava akozesa enkola eyo ey'okumubuulira ebigambo ebituula obutereevu muki mu bwongo bwe sallallahu alaihi wasallam. Mukadde wange bw'ogenda n'otunuulira ebitabo bya hadisi bye tutera okusoma ojja kusanga hadisi ezisinga nga waliwo ebigambo nabbi bye yakozesa mabalo aqwaman masalan nega nti abantu babadde ki wakitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu asalibu ze yeeyambisa era ze twandibadde nga tufuna ekyokulabirako ku ye engeri gye approachingangamu abantu masalan ng'ekigambo ekyo kyoleese nti omuvubuka azze gy'ali n'amugamba nti nabbi nzikiriza ekyo kati ate waliwo embeera nga ze yalabanga mu basahaba b'abalungi ze basuubira nti si zandibadde mbi naye nga zikendeeza mu kitiibwa kyabwe Nabbi sallallahu alaihi wasallam ojja musanga nga bwe yayagalanga okwogera n'omuntu teyamugambanga direct mu bantu nga bawulira teyamukoonangako ng'awulira wabula yakozesanga ebigambo ebibuna masalan ng'ekigambo ekyo kyetwogedde nti mabalu aqwaman yarfauna aswata inda rasulillah nti abantu babadde ki ya rabbi abasitula amaloboozi gaabwe emaaso g'omutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam obanga yeyambisa usulubu erabikanga tegenda kubeera ng'ekosa mmeeme ya muntu gwakola ki sebo awo wennyini wooli waliwo hadithi omusajja yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama omusajja oyo
ku ngoye ze naam kwali kuliko obwowo abakyala bwe bakozesa okweyonja nga bava mu mbeera zaabwe ziri. Naye nabbi mu kuba nti yali tasobola kwolekeza muntu kigambo direct, yamulinda n'agenda. Omusajja bw'amala okuvawo nabbi kyeyava agamba basahaba abaaliwo n'abagamba awala amartum hatha an yaghtasila. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Yaga nti omusajja ono yajja mu mbeera nga yandibadde tumugamba direct nti genda okole ki onaabeko genda otereeze kino. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alaba okubeera nga ayingirira emmeeme y'omusajja ono okumunakuwaza oba okumussaako ki, n'aba nga ajja kuyita mu omu ku banne okubeera nga atereeza kyakola ki kyatereeza. Naam. Nabwe kityo mu mbeera eyo tulaba nti sallallahu alaihi wasallama yali musajja Allah yamuwa amagezi ag'ekika ekyawaggulu. Ekyo kinzizaayo ku kiri ekigambo kyentera otutandika nakyo nga tutandika darusu eno nti success ya nabbi yateekebwateekebwa wa kitiibwa Allah tabaraka wa taala. Success ya nabbi okuba nti aba muwanguzi atuuka ku buwanguzi mu bintu bye bino mu daawa yeeno gye yali akola yateekebwateekebwa Allah subhanahu wa taala. Era nabbi yafubanga nnyo okulaba nti ate takosa basahaba be ridwanullahi taala alaihim ajmain. Yadde ate mu ngeri era nabbi gye yakolamu daawa usulubu ze yakozesa mu ngeri ebyamuyamba okuba nti atuukiriza omulimu gwe mwalimu al ighlaadh wal uquba. Olumu teyabeeranga softi ne mu nsobi tugende nti nabbi bwabanga yandibadde nti mukwata mpola muntu mulamu muntu ki, naye waabeerangawo ensonga eyeetaaga okwogerwako oba okukangavvulwa yagyogerangako sallallahu alaihi wasallam. Era onaagenda mu kitabo kya Imam Bukhari rahimahullah mu sahihi ya Bukhari ayina omulyango gwe yateekamu rahimahullah nga gugamba nti babul ghadab fil maw'idha wat ta'lim idha ra'a ma yakrah. Omulyango gw'okusunguwala mu kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ayina kyayigiriza singa alaba nga kibadde kitamwa fil maw'idha wat ta'lim ne mu kubuulirira ne mu kusomesa. Ekyokulabirako sahabiyun ajja eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nakomplaininga ku nsonga y'eswala okuba nti agisaaza akola ki agiwanvuya n'asukka. Seekeri omuntu akusaaza eswala n'ogenda mu masjidi emu musaala isha naye nga mulinga abali ku fajiri. Nti sahaba yalina abantu bakulembera nga imaamu naye nga buli bwabayimiriramu bwe bati buli omu yeeraliikirirawo. Era omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo hadithi ya Ibn Mas'ud al-Ansari qala rajulun ya rasulallah la akadu udriku as-salah mimma yutawwilu bina fulan. Mpulira nga sandyagadde nakugenda kusaala na munnange bwati olw'ensonga engeri gyandwisa atuwanvuya nnyo mu swala agiwanvuya nnyo. Abi Mas'ud agamba nti fama raaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maw'idhatin ashaddu ghadaban min yawmaidhin. Tisirabangako nabbi ng'abuulirira olubuulirira lwe yali anyiigiddemu nga lwe yanyiiga ku lunaku olwo. Faqala n'agamba ayyuha nnaas abange mu abantu innakum munfirun mugenda kuddusa abantu mu mizikiti. Kitegeeza nti ekyali kinyiiza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikusanga muntu nti anywedde mwenge, sikusanga muntu nti avumye bantu, wabula yalina ibaada oli n'abeera nga awanvuya mu ibaada enkwata gyagikola ki gyagikwatamu. Fa innakum munfirun mugenda kuddusa abantu mu swala. Faman salla binnaasi omuntu yenna abasaazizza abantu falyukhaffif akendezeeko awewule falyukhaffif akole ki awewule mu buwamu. Lwaki? Fa innahu lwansonga yusalli waraahu mubasaaza mulimu almarid
omulwadde abalwadde naam wadhaifu n'abanafu n'abanafu wa dhul haja zimbeera eziri mu kibuga n'abantu abalina nga zze kusaala naye ng'alina ensonga ekola ki alina kyagoba alina ensonga emugoba naam n'agamba asigenda kukola birala nga sinnajjawo ibaada naam kansooke nzijewo esswala ngende nkole ki ngende ndyoke nkole ebirala kakati bambi musajja wattu ajja mu swala imaama n'alyoka abakalakata n'abatwala esswala newanvuwa omuntu ono obwongo bugenda kuva ku swala gyasaala atandike kulowooza byabadde agenda kukola olw'okuwanvuya kwa imaama mu boosaaza mulimu abalwadde mirundi mingi tugiwulira nti omuntu aba mu muzikiti ng'agenze kusaala n'atolontoka n'agwa omuntu azze kusaala mulwadde omusujja gumulumba naye agamba sigenda kusaala jjame sigenda kusaala sala eno nze kaka ngende ngisaale muki mu jjama ate era mu mbeera eyo mukadde wange Sheikh Ashraf tojja kusanga obamu era bagenda mu mbeera ey'okuwanvuya n'omusanga ne Qur'an alwana bulwanyi nayo ate nayagala abeera ng'awanvuya n'anakuwaza babakulembera ate n'esswala yaabo bakulembera n'abeera ng'egendamu obulumi kati wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadiisi eno gye tulaba kitegeeza nti atukwatako naffe abawaalimu abakulembera abatuuze mu swala okubeera nga tuli bantu bakwata mu mbeera ekwata obulungi tunuulira be tusaaza mukadde waffe Asherafu okusinziira ku budde tujja kukuwa eddakiika ziri 2-3 tusobole okubeera nga tugirayo bulungi abatulaba abalungi ekifaananyi ekisinga okubeera nga kirungi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enkola ze yakozesanga bwe yabeeranga ne basahaba be bwe zabeeranga za kunenya bwe zabeeranga za kuyigiriza bwe zabeeranga za kutambuza embeera yonna ey'obulamu yakolanga atya mu mbeera mu ddakiika 2-3 tusobole okubeera nga tumaliriza programu yaffe inshaallah. Barakallahu fiik Sheikh Abdul Nasir. Omusomo guno asalibuhu sallallahu alayhi wa sallam at-tarabbawi muwanvu era nja kusaba ssebo mu bwetoowaze obusembayo tuleme kugukomeka wabula tugambe nti ketukutteko inshaallah Allah wanaaba akyatutadde mu balamu ate tujja kukola ki tujja kutandikirawo kuba wawanvu naye ku bye tulabyeko olwaleero tutunuulidde usulubul qissa nabbi yabuuliranga ku basahaba ebyafaayo ebyabo abakulembera ekyokubiri usulubul maw'idha nabbi yababuulirira nabbi yakola ki yabuuliriranga basahaba ekyokusatu ne tulaba al iqna' al aqli nabbi yababuuliranga ebintu ddala ebituula mu bwongo ebintu ebitegeerekeka sheekhe waffe omu Sheikh Abdul Karim Jingo Allah amutusaasire era amutukuumire emasiri eyo bwe yabanga alina ensonga gyatusomesa yatugamba njagala nnyo nkuwe example gy'okwatako mashaallah kitegeeza akuwa nnyo example nga bw'ogiteeka mu bwongo bwo otuukira ddala ku kinyusi otuukira ddala kuki ku nsonga gy'oyagala okubeera ku nsonga gy'oyagala okuggusa al iqna' al aqli muvubuka tumulabye yajja agamba nabbi nzikiriza ngende nyende nabbi yamuddamu mu nziramu ennungi omuvubuka ono emuleetera obutaddamu nakulowooza ku kintu ekyo ensonga ey'okuna tugambye nti alghilza wa fi lmaw'idha wataalim alghilza fi lmaw'idha wataalim nabbi sallallahu alaihi wasallam olumu yabanga mukambwe ensonga bwe yajjanga nga yakubuulirira oba kusomesa ekyokulabirako tulabye ekyomusajja eyalwisanga banne muswala nga abawanvuya nabbi kyeyava agamba naga ayuha nnaasi abange innakum munfirun mugenda kuddusa abantu miki mumizikiti faman salla binnaasi omuntu bw'oba onaasaaza abantu falyukhaffif kirungi okole ki owewule lwaki fainnahu yusalliya waraak almarid wadhaif wadhul haja. Jazakallahu khairan. Abatulaba abalungi ebigambo bya Sheikh Ashraf Kayiira tusaba Allah
amutuleetere enfunda n'enfunda era tuyinjayiwaze n'abamufaananira abamufaananako bw'abanga ogenze kusoma ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalib amakubo ge yayitangamu okutuusa ddaawa mu mbeera zonna asalibu ge yakolangamu okubeera nga aluŋŋamya mu buli perspektion y'obulamu bwonna tosobola kubeera ng'ozifundiza mu ddakiika zino ezibeera zituweereddwa. Tusaba Allah nannyini buyinza gye bujja mu maaso haraka bwe tunaaba tuzitutte mu maaso asobole okubeera nga mukadde waffe ayongera otutambuza mu bifaanaganako ng'ebyo. Munzikirize nsiime bakadde bange aba Al Hidayah Media ababeera nga batuusa ekigambo kya Allah ku bantu bonna mu mbeera yonna mu perspektion yonna wonna bwe baba basangiddwa. Era munzikirize nsiime mukadde wange Ashraf Kayiira Lwere akkiriza okubeera nga ajja n'abeera nga atuwaako byatuwadde. Tusaba Allah ayongere omumutuwangaliza era mutukuumire era tusaba ow'ekitiibwa Allah ne TV yaffe ŋŋanze y'obusiraamu Salaamu TV esobola okubeera ng'etuusa ebigambo n'okubuulira kw'abawaalimu. Allah agira gituteera mu baraka n'ogitukuumira. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.